Yes, baganda bange tukyaliwo mpola tukyagezako kubategeeza ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ne musi yonna wano ku the Buzz UG nga bwe nakugambye nti amawulire tuyina mangi naye nga buba tunaba ku subscribinga muganda wange soko subscribing awo onyige ne kukadde awo ekintu kijja kuba kiri maridadi sana ekyo muganda wange wabula leero nkuletedde story ya mwana mulezi Mayinja mukimanyi bulungi nti Mayinja mabega kwawo yavayo ne yegata ku NRM buli mwakimanyi yavayo ne yegata ku NRM struggle nabanga agiriddemu olukwa abantu ne bavayo nga bagabana yakasajjaako kali kankwe era mwalaba ne minister wa tourism Kiwanda yavayo namwaniriza bulungi nnyo mu NRM ne bavayo ne bewana ne bagamba kati sawa zino wetogerera Mayinja muntu waffe bantu bangi bavayo ne bagamba nti Mayinja bali sibasanyufu bana Uganda basinga bali sibasanyufu nga bagamba nti kasajja kano twali twakagwamu ddana yenga kebuzabuza twali tuli awo Mayinja nakola oluyimba yakolera muzeeyo oluyimba Ulimba baluyita muzeeyi akalulu luyimba luli awo era lusinze n'okuleeta obuzimu NRM bebe kulu naye yavulena kama ti lwaki akayimba kono musajja Mayinja mukatijisa nyoke mukubanze nakola oluyimba olw'amaanyi nalukolera President Museveni naye olwange temulukuba kuba ye bebe kulu agamba nti yabaddewo yabaterawo omubiri abaddewo mu NRM kyekyo muganda wange naye nga saazi ne kiriwo tuli ku kya Ronald Mayinja kana kayimba kalese bizibu byamanyi wenjogera Ronald Mayinja ine bizibu kati sawa zine kiriwo simanyi obuno kino agenda kibuka atya kuba Ronald Mayinja ya recording akayimba ako muzeeyi akalulu kayimba mukamanyi bulungi ako naye mulaba ebifananye ebimu ebiri mu video ye ebimwe footage zimwe ziri mu video zali sizize content omugwe yatekamu mu kayimba ako ngakola video ye banyini content aba ML Media Lab abasangibwa wali eri Entebbe bavudde ni bagamba nti Mayinja te abasaba lukusa okuteka mu content wabwe mu video ye eyolo luyimba lo yakolera President Museveni kati saa zino aba ML video aba ML Media bavudde ni bagamba nti Mayinja ayino kusasula bagambye nti Mayinja kino kiriwo oyino kutusasula sente bagambye nti Mayinja ayino kusasula obukadde 375 mu sente za Uganda obukadde 375 muganda wange mu sente za Uganda zaino kusasula abana abantu okozesa content wabwe nga tabasabye lukusa okozesa waka wabwe mu video ey'oluyimbo lo yakolera President Museveni nga tabasabye lukusa kyeje kiriwo muganda wange Ronald Mayinja naye abantu abasinga bebabiwulidde abana Uganda nga babamanyi bavudde ne basanyuka ne bagamba kyekyo kachiraba akasajjako katulyamu olukwe struggle kagiryamu olukwe abantu bavudde basanyufu kati abana Uganda bonna wenjogira basanyufu bagamba kasajja kakatandika okuyingira mu NRM atete twagala kaveeyo kagambe nti struggle kagivuddemu kazeno mu kakoma mu struggle mukimanyi bulungi abamu ku bantu abatandise okufuna ebizibu mu NRM biba full figure baddeyo nga avuma abantu abanupa abantu of position abadde abavuma naye kati saa zino wenjogera ebibye Sibirungi naye asatira anytime anatera okuvaayo ndowooza simanyi oba nakomawo mu struggle simanyi oba agenda kudda mu FDC simanyi wabula bibye ebizibu ebiri mu camp saa zino ya NRM naye ate ezo sente Ronald Mayinja ino zisasula era bagambye bamuwadde wiki emu aveeyo akole ne apology abawandikire asabe kumusonyiwa bebigaana ebitu babyongerayo mu mateeka nenze ndowooza ezo sente ntono bandisabye ne billion nga 2 kuba ezo sente ntono ku kibina nga NRM ne President Museveni ku sente ze bayina sente zaffe z'eggwanga ndowooza bana basajja ne sente ze basabye ntono nnyo bongeremu ku sente bagambye nti billion 2 ze bayina okusasula Mayinja zayina okusasula ekyo muganda wange kigenda mu maaso wabula buli kimu tukyakigoberera amawulire mangi ge tukyayinawo wano mukimanyi bulungi nti era n'olunaku lw'enkya Saturday Bobi Wine tumusubira wali eri Embalala unveilinga manifesto bana Uganda bategeze plans zaina 221 nga kalulu kawedde nga amaze okuba muzeeyi akalulu biki byagenda okukolera bana Uganda biki byagenda okutandikirako biki byagenda okuteeka ku mwanjo ekyo muganda wange mukimanyi bulungi ululwe yaveeryo ku kakiiko k'ebyokulonda nga bamaze okumunominatinga abasajja bamusalako bubinyo bamulemesa okugenda wali ku kitebe kye ekamokya ekya NUP kuba yali asazeewo nti bana abamaze okumunominatinga agenda wali eri ku NUP unveiling manifesto ye naye era tekyasoboka kuba abasajja bamusalako bubinyo naye kati nagamba nti no program tulina okugikyusa tugikole ku Saturday wali eri mu Western Region Embalala kyekyo muganda wange
wabula fena tulinze katusubire buli kimu kigenda kutambula bulungi wadde obusajja we buli bugeza kumulemesa naye era kino kirina kubeerawo olunaku lwa Saturday olw'enkya. Era ne mu Northern Uganda ebintu si birungi, ezimu ku offices za NUP baziraidinze era still abasajja abo tetumanyi kigenda mu maaso. Era kino ekintu kiraga nti ebyo byonna ebigenda mu maaso mu scientific campaign okutulugunya abantu abavuganya President Museveni kiraga nti kana kalulu tegasobola na kubeera free and fair. Ebyo byonna bigenda mu maaso. Mukimanyi bulungi ne mu US President Trump yavudde ne ekubira endulu nagamba nti banaye nze ebivudde mu kulonda sinaba kubikiriza. Yavudde ne ekubira endulu. President wa US mukimanyi bulungi nti esi yonna etunulira kalulu ka US kuba ba super power. Esi yonna eyimiriddewo ku US. Laba President wa US okuvaayo n'agenda ne ekubira endulu. President aliko. Simanyi oba wano mu Africa ekyo kisoboka. President Museveni okuvaayo n'agamba nti banaye Bobi Wine ankubya akalulu n'agenda mu mateeka, ekyo tekisoboka wano mu Africa. Ekintu ekiri mu Africa kya njawulo. President ali mu buyinza yakola buli kimu kyayagala kyakola. Naye kiraga nti mu America democracy weeri, naye mu Africa sibwe kiri. Ekintu kiri vice versa wano mu Africa. Kyekyo muganda wange naye nga tukyaliwo yembere eriwo ne Kayibanda naye president yavayo umunupu yali muwagizi wa NUP nga wamaanyi nga support nga ali mu struggle n'atuvaamu awo ng'ebintu tebitegerekeka n'agenda mu NRM. President Museveni yamuwa emmotoka naye olunaku lw'eggulu emmotoka President Museveni gye yamuwa ebadde mu mazeewo ebadde mu tute kuba yagudde ku kabenje. Abantu ne basanyuka ne bagamba kyekyo abali benkwe era kyekyo musaana kyekyo kiriwo muganda wange naye nga abantu banoonya akalulu. Abantu akalulu kagenda mu maaso okulonda kugenda kubeerawo omwaka ogujja mu mwezi gwa January ennaku z'omwezi 14 kugenda kubeerawo okulonda kw'aba MPs n'aba president kola olunaku. Kyekyo muganda wange naye webale nnyo okuba ng'okyekumidde wano ku The Buzz UG. Amalole tukyalina mangi bw'oba tonaba subscribinga bw'oba olina business yo oyagala kulanga naffe era gireete wano ku The Buzz UG tujja kuba tusobola okukikwasaganya bulungi. Webale nnyo muganda wange Mario UG nange nkyaliwo ne ttiimu yange tukyafumba.